competition. Yes, and together we can. You get? East or west, Kabelegwe, Kabelono, Kabeloli, Wakwata, Wakwata. Chimaleyo, east or west? No, east. So naye kyembadde mbagamba nti ffenna wano nga bwe tuli singa tugamba nti tulina ekifaananyi kye twagala okuteeka ku status. Abantu bo ne bwoba olina 10 ono ng'alina 2 oli ng'alina 3 ono ng'alina 4 buli omu aba ataddeko support okitegeera. So buli omu aba benefitinga ku munne mu ngeri emu oba endala okitegeera. So ebiseera ebisinga I think twandibadde nnyo nga tuconsideringa togetherness eyo. Kati nga wano bwe tuli wano omu asobola okuva wano n'adecidinga okuba nga ye alina akantu kayagala okutoolamu akali negative nga ye kayagala okuyisaawo, naye nga ffenna bwe tugamba nti tuyisaawo ekintu kiri positive, ensi egenda okukirisiivinga essaawa eno, agenda kirisiivinga n'amaanyi mangi era support gyeba egenda okutuwa egenda kubeera really different. Kyendowooza nti supportinga nze supportinga eggwe, ate ebiseera ebisinga family first. Yeah. Byonna twogedde business naye mama Sha obulamu bwadde buteeri bweru watabadde omukulu Geosteady obuuza bw'obumala ali mubeera ki byonna tujja byobona omukulu badde njogera naye buli wenjagalira ndi mama w'abaana so I'm available any day. tebokonyize mukono ogamba katingireyo watataso kubanga abasajja kyensobola okugamba all along I've worked so hard to be here on this table because this is where I belong. I'm not a woman ayagala okera ku makya mbere wakanfumbe mbere mu kiyungu. I want to be valuable, not available. So this is where I belong, on this table, and I'm so great I'm supporting Tata So. Yes. Abadde mu processing ntambula I'm trying to find ekintu kiriwo ekiti ffenna tulina stages of life, yeah, whereby nti, and I want us to take it very serious by the way, like we always learn to make right decisions from wrong decisions. Osooka n'ogwa n'olyokoyimirira, but the only point is bw'ogwa n'okuba wenkoona bw'oti n'osigala ng'okyatunudde waggulu okyasobola okusituka. You get? So sometimes life is not going to give us what we want. Wabula egenda kutuwa ekyo oluusi kyeyagala. Tulina plans nnene nnyo, plan ndala nnyo naye tetumanyi tuyinza n'okuba tuva wano omu ne bamukubira ne bamugamba owaayo. Waliwo omuwala gwa meetinga mu mwezi gwa July naye kati azadde. Okitegeera. Ebiseera ebisinga tetumanyi Katonda kyagenda kuleeta. Kati nze ng'omusajja omusiraamu nzikiriza nnyo mu Allah. Era mbeera ngamba keizo nti Allah tagera kibi. Okitegeera. Ebiseera ebisinga entegeka ya Allah ng'ekintu kyonna bw'akitambuza oluusi bwekyo bwe tugenda okugenda nakyo. Tewali nnyo nsonga egenda tuwalanya bantu mu nsi eno kubanga at the end of the day ffenna tugenda kukola ki? Tugenda kufa. Okay, so kireeta ku kibuuzo nti oli wasiramuka, waviira mu ddya, wali tonnasiramuka. Naye ejja kyeki mu Luzungu? Kale. Naye eyo naye watambula naye n'atambula okakkana nga gw'ofunye ebibala. Naye nga yo gyeri. Aki zonna tuzisuubire ku show. Anti agambe tuli ku nsonga ya show. Ekibuuzo kibadde kiri nti Geosteady Prima agenda kusiramuka oba agenda kuleka ziri haki ezaalinawo ezikututte nga naawe ogambye weekoona n'obuuka nga naye we yalese Bob Marley kati naawe olese ziri. Insha Allah era ekyo nsobola okisanyukira n'enkikubira ne mu ngalo emirundi 10. Kubanga Allah takola ki?
Kagera kibiri omuntu yenna nze kati nanze nyekomba nti wefuna omuntu nga Mama So. Mama So n'okyuka n'odda mu Busiraamu. Allah nyongerako emikisa. Ate nga kye kyasinze okukolerera okuva ewa Allah okumpa emikisa. Era eyo gitutte ng'essaala gy'otuwadde ekyo kibe. Alhamdulillah kankirinde. Ajagezaako. Kale Ibra kabuuze tulooza tuggalewo. Ababodaboda bagenda bagamba nti omukulu yaleese okusaba kwabeere MC ku lunaku. Era ababoda ekibuzo kyange ekigendamu wa Prima ekibuzo kigamba nti George banga limbadde nga temuli mwenna George gyabadde afunyeyo ebibala tunda wakufunayo ebibala. Mama So, are you ready okwaniriza oyo ekibala George kyeyafuna ewantu walala? She's ready. Omanyi lwaki she's ready? Because bwe tuba tugamba nti omuntu agwa mulaavu, tagwa mulaavu n'abantu balala b'olina, omuntu agwa mulaavu naawe. So Mama So tosobola mubuuza kibuzo ng'ekyo because Tata So. Ekibuzo kyange kiri serious. Buuza ekisembayo. Nange ndi serious. So Ensi ya Mukama kuno omuntu agwa mulaavu sometimes ne bamumenya omutima. Trust eggwawo. Tubalaba mukushinga temukushinga tukkiriza. Ogenda kuddamu weesige omukyalo n'emyaka gy'omaze nga tulina. Guno sigwe kati kankubulireko ekintu kiri bwe kiti. Guno sigwe gusoose. Nedda okubeera nga tufuna breaks. Wabula ebyawandiikibwa bigamba buli kiriko erinnya lyo kiriba kikyoba kirikukira regardless of ensi gye tulimu oba embeera gye tulimu oba mwe tukulidde oba ebigo bye tugudde ekyo kyo bwe kiba. Ogambye ekisembayo Sanchez ne Smith babuuze ekisembayo tugenda. Apart from being a father for your kids. He's my friend. sometimes abantu bwe batukola ebintu abantu abasinga Geosteady ebigambo ebyo wabiwulira gwe byakuyisa bitya nga ggwe taata w'omwana. like this that kikunyonnyola kubanga bino byonna nzija mbiwuliriza nze stalking Mama So ndi team Mama So from day one. Sabula, one more time, rewind. Ndi team Mama So from day one. Era obadde okola ki? Tokimanyi wama? Kimanyi ekyo. Kati bwe kiti ebiseera ebisinga omuntu bw'akola comment ng'eyo someone is perfect like bw'obeera mu relationship n'omuntu toyina ate mwogerera bibiri publicly, so you find out a statement that could really try to fit n'ogamba abantu kale kabatwale ekyo. I know they cannot explain it but let them take that because omuntu bwebba nga mwawukanya ate taba muntu mubi. Okwawukana is normal. Abantu baze ba falling out of relationships just ndowooza baffe twakikuba nnyo ne tukibalula naye nga okubanga Mama So asobola okukola that statement abayagala kola ki oba yagala oyongeremu ku bukodyo nga bulabulamu. Mama So okujja kuyagala mmere biwe bwati Omukozi obukodyo. Naye byonna obikoze. Sanchez kabuuze tuggalewo olukuŋŋaana tuli ku Dine with Geosteady ennaku z'omwezi 28 Desemba tugenda beera ku Cubana wanene Munyonyo emmeeza tiketi byonna tugenda batubanansi ate ku Friday tulina oluyimba lwe bayita Sembera Mama So. Tweyongere. George, Yes, sir. what was statement? It was like a sign of disrespecting women. Yes. Omuntu omu yagamba nti abantu ab'e Yerusa tebawooma kituufu.
Atika kiriwe kiti. Ndako jiddamu abaana bajja ku kamera. Ekintu kiriwe kiti. Statement eriwe eti. Ffenna ng'abasajja ng'abavubuka abasinga tuli banjawulo okusinziira gye tukulidde, okusinziira embeera mwe tusomedde, tuli mudde oba mu boarding, tuvuddengayo ne tuwummulirawa, tuwummulidde wa jjajja, tuwummulidde wa taata, tuzze ddi mu kibuga, twakeera mwe tukulidde. So embeera eyo yonna ogiraba, buli omu agenda kulonda ekyo kyasuubira nti kyasobola oba kyayagala okitegeera. So ebiseera ebisinga tetugenda gaana muntu yenna kwogera kyayagala okitegeera. Buli omu waddembe okwogera kyayagala so long as teetaddeeko kambe gwesalako bulago wabula tukukkiriza n'oyogera kyokola ki kyoyagala. Tetugenda kunnyonnyola nnyo buwoomi bwa muntu, ekyo tetulina explanation yakyo kubanga that is a secret between two people. Ekyo kyama kiri wakati w'abantu aba babiri. So I find I find no reason. No, me, I find no reason. Me, I'm a bad my friend. I find no reason for that. Don't. Geosteady, nga tuzeeyo ku concert, what next after dying with Geosteady? Between the two of you, what next? If we are to project, nga tumaze dying with Geosteady, what next? Ne brands yes. After dying. What next for the two brands? After dying, nga mutuwagidde. Tugenda soka tuli ku ssente. Tugende ku ssente. Dubai. Because of Dubai. Mtumbe bisigadde. Okay. Ali yadinganye ne omukyala era otogera ku mpewo za Galaxy kuli kaliko kati naye tasemenya bamanyi ekiriwa. Leta kikibuuzo. Kati wa muzinda. Wadi takizinda. Atengeri gyali mu Jamaica. Give me the microphone back. Yeah, man, large on yourself, Geosteady. You're bad man to do things like that, now. Big up on yourself, the mama there. Mama for your picking, you check it. Prima ya diepan. Nenga, echambi chili simple. Olina bana maulida abakulira kembwa. Abakulira kama Bubaka chiboli ne balambo. Bubaka chiboli no balambo. N'abaweereza wa Galaxy FM okuli Mr Henrie n'abalala soko tuwe general message otulaba bubi tuli bajjalibo osobola okunokolayo komo babiri akasatwalangayo olusaniya n'ebirala ekintu kiriwo ekiti ebiseera ebisinga abantu baagala nnyo okumanyira abantu abasirika okitegeera. So sometimes tuvaayo n'okangulako ku ddoboozi ogamba abantu naye waagwa okitegeera. So ebiseera ebisinga okugyayo ekintu ekyo naye abantu tebamanyi nti tusobola okukola ki okutabuka, tusobola okulwana ng'abantu. Omuntu n'aviira ddala mu mbeera n'alwana naye era ekirala kiriwo ekiti good or bad publicity is what? is good. It's publicity. It's publicity. So ebiseera ebisinga naye asobola okuba ng'alina ate ettofaali ly'atongerako. So tetusobola ate mubifingira kusukka ddakiika 2 ze tupositingidde post bweggwa oyo nga tumwerabidde okitegeera kubanga tetusobola keepinga beef ate banda bakitini nnyo to keep. So Galaxy FM tewalimbwa? Tewalimbwa. Akasembayo ntakazindalo kano osobola okuwa Mr Henrie MC ku show yo kuba MC wa shows na mikolo. Kati kisinziira kati ku show ng'eyange bw'aba afiitingako era of course aba asobola okukola simugaana kukola okitegeera. So bw'aba tasobola era wabawo omuntu omulala bwe wabaawo ekintu ekirala ky'aba asobola okukola ng'akikola bw'aba ayagala okujja ku show ng'ajja ku show. Obusiraamu tebutukkiriza kuwalana. Mama soka demo cha Galaxy era kubanga twalanga yemmere. Tuli olusanya nakati. Ababada bazigira so okukozesa omukisa guno
okunyura wamu n'abagalaxy kitalo ekya Mr Paris. He was my very good client era kyali kibi nnyo nnyo ekyatuukawo. Then my Galaxy family, Galaxy is always family. Balambo nkola naye because yanyambako ku bintu bya Jumia and all that. But why did you nkola from Galaxy? And Henry is a very good person. Sagala abantu bamu soseke bigambo bigenda mujja kumulamwa. He's a very good man, a very supportive person. Era abantu bamuwagire. He's a very good person. Galaxy's family. Wow. Kitalo ekya Mr Henrie. Mr Paris. Katobiko omusajja. Oyagala omukolo gw'enjawulo gobeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire Backing Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 0702 104 125 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 nya noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.